Zengeri gyendi media analyst njagala njagezaako ntule ku nsonga ya Palaso Bwet ne Alien Skin. Kyaliwo Alien Skin sembeera wano, kyaliwo Palaso sembeera wano. The thing is, nze sigenda aba ku media kuno ntandike kujjonkera Palaso, ntandike kujjonkera Alien Skin lwakuba nina obuzibu naye. Abantu abasinga aboogera mulina bias ku basajja abo. Mulemedde okutunuulira ani ali mu nsobi, ani omutuufu, ani omukyamu. First of all, kino mujja kitegeera bonna abantu nga bali ababiri bakyamu. There are things Alien Skin byazaakola ebitali bituufu. Palaso as a list of bad things byazaakola ki. Kati abantu babiri ba sitaani beesanze. Ng'omugezi alina prevailinga. Lwakuba n'obunere abantu bangi ku social media, instead of explaining what really happened, oba ogezaako kuwa side yo nga munnamawulire, mulaga bias. You're talking out of bias. Kitegeera. Bino ebintu tebitandise wano, ebintu bino ebivudde. Fena tujjukira kuva mu ntandikwa wandayoko mu bintu byemukola ebyokujeregerera simanya Palaso, simanya bannange. Tugende mpola. I will tell you guys tugende mpola. At the end of the day, we have people that take in our content. What is wrong will be wrong. What is right will be right. Kati gwaliyeyo ng'olina byogera byakwejjonkera byakwogera kisimanya ani naani si bye mbikonze. Nze sigenda leekaana nga bantu badde baleekaana. I will tell you the right thing. First of all, bano abasajja babiri bonna mu Uganda music industry b'amaanyi. Bantu abasinga badde balowooza mbu Alien Skin is still the Alien Skin you know. No more. Kibalimye okukkiriza mujja kikiriza Alien Skin w'amaanyi. Oba mwagala oba temwagala. Fact. Palaso Mayanja family emwogerera oba mwagala oba temwagala. Naye wano ekikyamu kyajjiddewa oba obuzibu bwavuddewa. Olukaga ino olimba lwe yayimba n'agamba abawuliriza Kadonka, omanyi Kadonka mali mu bingi ebyokuyiga naye abasanga temwagala muwabudde. Mumanyi kudda ku social media kutumbiiza. Kitegeera oba kujjonkera. Kagambe ekintu kimu. Waliwo akayimba gundi ke yayimba Walukaga n'agamba nti omunafu ekimulwanya kumuyimbirira. Kitegeera. Yayinza okusalawo naga akankole kino ekimbeeko nekyenkukola naye nyimbidde nnyo. Incident yasooka twagiraba nti Palaso yakuba Alien Skin empi. Abanupu ne bumuleeta. Those are your words bigambo ya mwamuleeta we bamukubira empi. I accept the fact. Naye ebiseera bisinga tutunula nnyo reaction. Alien Skin bamukubira empi yamanya game gy'alina ozina kuba yali upcoming nga alina ennyimba nga 2-3 ezaali zikutte. Okwaliko City ya Danger ndowooza n'akalala opate. Yalina kale ku nnyimba nga zitambula bulungi. Lockdown, my favorite song. Poison kati Nendeki is a good one. Palaso I can't talk se nnyimba za nyimbira I can't even say. Tikina kemba ka birthday ke tukyakuba paka kati. Twajjawo bunayo mwali mwayimba oba bakyali bamu. That means Palaso is a good artist. Alien is a good artist. Kuba ekifula serebo oba ekifula omimbi okuba kutopo ino kubanga olina amawulire nga n'endongo weeri. Abasajja bakubye endongo byabanene muluwulira. Mbawe muluwulira. So kati nkuze Alien Skin yakuba empi. Yakubwa empi ng'akuba Pius Mayanja. Oba gwe mumanyi nga Palaso. Nti yamukuba empi n'akwata n'amukuba empi n'ama n'amukwata emikono n'amuwa poliisi. Kino nkikomeza olwankoza abantu abasinga muli mu kujjonkera Alien Skin mbu yakubidde poliisi. Simanyi yakubidde poliisi. Mukwano Alien Skin yakuba Palaso yakuba Alien Skin empi n'amuwa ne poliisi. Ne bamuteeka kabanga limwe namwe abiraba. Ng'amaze omukuba n'ama n'amuwa poliisi. Bye byabanene. Tojjonkera nga toyina ki banene. Palaso yalina abanene. N'akwata Alien Skin. Kati ebiseera teyakuba Alien Skin, ebiseera yakuba TikToker. Nga nirabira mu TikToker gwagenda okukuba. Ate amuwadde ki abaamuleeta ne mumuleeta ne mupushinga because Alien Skin alina Palaso alina side gy'aliningako gye mutalyokke nayo. Whereby nti Alien Skin says no beef gy'alina okubanga yalumbako ekitebe agenze ku ddwaliro kyabaleetedde pickinga side. Ani omanyi waliwo bagamba mbu sitaani waliwo sitaani ne sitaani waliwo sitaani omubi ennyo. Okitegeera. Kati ne mugaa kati sitaani omubi ennyo katumuze bane musova musazi you supporting Palaso. Ya Palaso bw'oba olina gy'oli ng'obirivinga eno fake support gy'ofuna ku internet kitegeeza nayo toli kiriya. Nze nkumanyi ng'omu basajja abali kaali. Palaso ali kaali. Palaso ali kaali kyekyo ekituufu. So bwe yamukuba n'amuwa poliisi Alien Skin okudduka ku motoka mwakalaba ka video yakwata ne poliisi n'agitwala gundi patrol 2 ne bazitwala ku Fango n'ebyo biseera ne bakimayo n'abaaliyo ne babakola ki ne babatwala. So ani yeetaaga poliisi ani ateetaaga poliisi? Matters webanga zikususeeko mu ngalo ojja kukola ki
ojja kuinvolvinga police. Incident zibaddewo okuva ndowooza Palaso we baasiba Alienskin after ng'akubye eddwaliro. Palaso yavaayo n'amudefendi n'abakali yavaayo n'ebigambo byayogera ebya Harmonize ngamba bandiyogedde biki. Kyokka Palaso is someone abadde yeetonda after mistakes. Ne bye yakuba Moze yeetonda, ne byala ne Jeff Chiwa yeetonda, azze yeetonda. Naye ng'agamba ekintu kimu, don't provoke me. Nze timwefula mbu mwagala kundabisa. Okategedde. That is Palaso for you. Just obuzubendeyo ku Palaso obusungu bumukulembera nnyo neerabira nti there is life after this. Twaba obulamu after nga bino bivuddemu. So, Alienskin Palaso yamukuba n'amuleetera ne police ne baagala omutwala omusiba. Ne basiba n'abaana abamala bayibula kabadiya n'abasinga babatwala. Kitegeera. Ebiseera nga wakyali ono omuto. Katuvuddeko awo tugeze ku nsonga eziro nti okuva Alienskin afa mukomera n'agamba ani yabadde ampoleza yali ne Panda mwabiraba. Kumbe Panda takimanyi akyazizza Alienskin, takimanyi Katonda akoze entegeka. Shoye kwe kugenda obeera bato y'abasajja. So, gundi nga ku kibaatulenga etuuka Alienskin gundi okuva olwo ndozo after Alienskin okola interview n'agamba yeetaaga Palaso omwoleza oba yeetaaga bantu okumwoleza bamunoonyezaako linnya, it wasn't a good, kyali good blood. Ffenna tukimanyi Palaso toyinza kera kumakya n'onkuba sirapu ne nkwagala kituufu. Nja kwesinisa amannyo naye nga nkimanyi sikwagala ne bona era ye omuntu like Alienskin abadde yabikwata lo ng'akola ebifujjo lye ffenna tumumanyi kyakola efujjo wano ne wano naye tatera lumba atamulumbye, which is a fact. Palaso has been out of fire for a long time kuba ye bw'agamba mbwa yesetinga navambi ekiyaaye. So nabanga wali mpola mpola tuvuddeko awo tutambudde. Palaso okuva gundi yamugerako amukuba ku Twitter, bw'ajja ku Facebook n'ayogera, bw'ajja ku TikTok n'ayogera, bw'agenze bwe yavudeyo n'agenda ku share y'ekiwaature n'agamba simata okubanga tolina banene tebajja kusiba bona kuba abasawo simanyi omunene gwolina akalifa aganaga. So abadde ayogera ebintu provoking for some good time. Alienskin ndozi bamukubamu empi nga bw'omanyi omuntu akuba empi aba akumanyidde ye otyamu nogawe omusajja era bayita ajja ne nga tabeeramu nnyo paka era ne mu lubiri mwalabye Alienskin mwalabye Palaso nga still akya provokinga akasajja kakoze eki okyakasusseko ne kaba n'emwana ne kakubamu ekimba bya banene simanyi ababanda biki something like that. Kati coincidence yazze ne beekola ki ne beesanga mwakirabye they meet each other like ne babaako so nejja naye bw'otunulira videos nga bezisambula saturating Alienskin yayingidde n'empulirayo ebigamba abaana bagamba aha leero twesanze. Alienskin n'asigala eno n'ateekako obugombo bwa police. Alienskin obugombo bwa police anyway n'asigala n'atandika oyimba byaki bawe so audience half of the audience neyeesika negenda Alienskin gyali. Palaso ageze otunulamu ng'abantu bagenda bano abaye ba Palaso ba Alienskin ne batambula ne bajja ku stage okwagala okuteekawo embeera kwani ku Palaso. Of course Palaso abadde aboogerako all along. Palaso tatya naye ne bamu Alienskin yatadde emmundu emmenye alina Scorpion Shaba Benjamin alina Babu mwena abakuba ebikonde e Kampala Babu yabakuba mwenna abakubira ku mulembe ogwo Babu yabakuba oyo Babu Badman alina Magumba Ibla Kabadi yasamule nnyo mu video ku luno abasajja beweereza naweza abasajja nga 5 6 7 naga mugendi wali jina asigale no ku stage ng'ayimba bawe at the end of the day botuno ku incident nga bezabadde Alienskin toyina ogenda mulabira mu video okitegeera. What puts you in is omuntu gwo maika kambo example kyebakoze Palaso Alienskin okujja abantu ne bava n'afuna wadda n'atandika oyimba ebyo abantu ne batandika okuvaawo nga badduka badde eri ne bakenderawo maaso gacho kuba of course ekifo kinene bwe yayingirira mu parking abantu ne badduka abamu sijagambo bona ne bagenda eri era malabe nga ayimba nga yebajja ekintu Bobby Chameleon yakola Bobby yali ku stage alina akayimba kakabya ayimba ekyo bebe okula zaabe nnyimya ebiboozi so nange nja kuddiramu kiruma era mbu Bobby bwe yava yagenda agaba bebe kulu mwana akasajja kabi nnyo tibebe okuli Bobby yali ayimba ku stage Bobby Chameleon najja ng'aguze kamotoka ke kaliko penroof najja nga akavuga mu bawagizi bonna ne bava ku muyimbi yali ku stage ng'ayimba ne badda ku Chameleon ebiseera bayimbira Mama Mia kikuteekawa
of course kikutrigalinga era plus byalabye abalenzi ba Alien Skin Northern Coast Rebels zimanya byabanene bla 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 nenge mbera yatuse naga akamala eyo ngoza ngakirebe namba tekola ki tekimala kati mukuvaya already omuliro gadde gwakutte dda olwabadde abakudde ebizindala abo bagala bye kuba bikyembere tabuse n'abagamba ngiri jali omuyimbi wa Kabaka fena tumenye palaso izessa abantu sazino kye bakulisayizinga tuyinza kuba sano actinga boto ne buli muntu alina ki obusungu bwe nabagayo sigenda lekanaga abantu balekana yagala ngeze kumba we facts nti bino nawe tukola abweru tubikola nawe tudde wakati babaki tubabazadde kinja kubulira kinkyogedde so an incident yabaddewo palaso yakakasizza nti basobola mukwatako abantu abasinga abarapa basinze okutta mu America abasinga muri aba XX abo basinga abira ne gangs ba King Von baba nayo bakyalibe alowooza tasobola kukwatibwako nedde waliwo dde gyobanga oli wekka obanga oli outnumbered abo basinga bwe battibwa buuza huliyo fuliyo muze radio bamukwatirako yali atya bwomu kati Alien Skin tasobola riskinga kutambula kakimanyi is a target sijja kujo Alien Skin ono yenyini mu Dubai kuva kuba mutegeka bali bamwetegekedde nga bagenda mukuba Alien Skin yetaaga abantu bamutambulirako bamubeereko basajja bamuteka bagala ne wano wenyine Dubai mubijjukira amazo yimba basajja bamuteeze mbagala mukuba otegera obuzuba kwani kugo yategese ekivulu omusajja omuleese tosoyina security omuntu ayiso mimbi gwaba ne security gwe no controlling embeera Alien Skin wona wali yetaaga abantu bamubeerako because people tebamwagala obagala mujjawo mulo yo fact jona jagenze watalinayo basajja taliwona either imposing avudde mu music industry niye inobera nayo basajja be bamukuume asofuna protection jitaaga tabira nayo bayayembo simanya bagende kuba bantu nedda ebyo bituukawo ng'embeera yeetaagisa most of the times ku ddwaliro mwalaba incident kyalimu omwana okufa mu lubiri byabaddemu obucupa whereby this is all wrong Alien Skin osoboka waleeyo embeera n'okipinga lo notasobola kuteeka bulamu bw'omudde nja oba okategedde so palaso bwe yavudde ku stage ekikonde ne kyaka ne bamukwasa ne bamuwunda kasipule mu maaso n'ebikonde nga 8 emmotoka gye yakagula empya nejjudde ennako za fangoni bamagumba bakubye eyo adibode eya bbulu ejjudde ennako erimu ebinnya era poliisi erina okgenda emmotoka negikolako forensics eya palaso gye yaggiddemu era palaso basimbudde emmotoka ndooza wabako omwana ayimiridde mu maaso bandibadde bamulinnya whereby palaso adde alina okukola ekyo okusevinga obulamu bwe life first obusungu bonna okubanga yatuuse kuba luli bwe yakuba empya gyajja ne poliisi ku fangoni right gwebuze wakikulu neyagezi naleeta abatemi n'abawa amajambiya mwagala byamajambiya n'embazzi n'emiti ne bajja ku fangoni whereby people are saying Alien Skin yaganye okugulawo kibanda mutitis bro Alien Skin acted as a dad tojja kitegeera gwali mu kujjonkera gwali mu kuwunga gwali mu kwogera byotategeera ali mu kukuba enduulu bino si byakuba nduulu logic ajjo kitegeera gyakitegeera Alien Skin ne bwaba mu byatya is a dad abantu abajje n'amajambiya nga mu nnyumba yo inamu maama taata n'abaana tosobola kugulawo luggi oba toliiyo ate nga Alien Skin adde akisuube kanyaga nkyalo yali amanyi bagenda kujja because at the end of the day ne bamukuba empi ne bamukwasa police ate bino ebintu bimugebe bugamba Alien Skin ayise police Alien Skin yadde okulipo you have to report what happened tonnafuluma wabweru oli munda tumanyi kiri wabweru what you have to do kuyita police olina family abano bali awo mama wali awo n'abaana bo mumanyi obuwala ababeera ku live ze abo abaana ayitayinza baliskinga musimanyi alaga ekibuli ye actinze nga dad kyalima musajja wammwe wali awo sijja gendayo kuba biri sensitive nina okudda e Kampala ye actinze nga taata bantu bangi nnyo baprotecting the family ne bakuba amasaza atikayo omubiri natasa omwana we si bya firimu era booli bantu bangi babaddeyo ne bafuna incidents like ne babawo incident nakwata omwana n'amuteeka muno n'afuna omwana ye n'afuna ebizibu n'amenyekamenyeka omwana n'asigala nga mulamu Alien Skin twali bw'oba olina amagezi nga tolowoleza mu kikopo okimanya bumanya if I have my mom here nina abaana bange abawala abato
abaye badde basobola okuddako obwana ne babukola ne babukoze babadde banyi kati Nalyenskini alabye ku banyiivu whereby nze nja babula kino police was the right move first of all so can we protecting ate omuntu yena nga azze mu teritole yo ffe tukulidde mu ghetto nkulidde Katwe big up nkulidde Katwe manyi abasinga baye mumanyi kye bayite okuba emboyi oba boyi oli bw'ajja mu nnyumba yo n'ayingira aba amaliridde boyi bwagamba teeka wali ssente kyosooka okukola Palasio yabuukidde ekikomera n'akiyingiramu yabadde amaliridde nga embani bw'oba oli kibanda oba Nalyenskini ng'olina famire mu nnyumba yo ng'olina famire mu nnyumba yo bono n'amamotoka ne basendwabirwamu omwana wo n'aba ne baba safe Nalyenskini kibi nnyo okukwata amagi gonna n'ogateeka mu kisero kimu omusajja olugi oluba lukuba kweggula oba babakukumako nnyumba ebadde bagenda kukuttira omwo n'abaana bo kwane emmotoka naye Range Rover badde bagikumyeko omuliro bakati neyazindoza Palasio yagenda mugizikize eyo kiba kigenze wala Palasio yaleese abasajja naye ne bamulema okukontrolinga ne bakola ebibi ennyo naye n'atya nadda wali mu Basulia problem weyajjidde Palasio tewetaaga genda wa Nalyenskini wabadde ojja n'okomana ku mulyango abaana ne bakola omulimu babadde bali determined naye nekibakoze ekirungi ekyoyingira mu ndo bakontrolinga nakyo kirungi naye it is better wandibadde yambala at least mask yono kanyama w'omunene noterabika mu kamera olabika mu kamera kyakufudde culprit era omusajja aba akuzannya eki pado aba akutaddeyo akwokyesezza olabise mu bantu ng'okutta omuti oba jambi oli mu kkuba oba tuwetaga beera mu ebyo tubaye tujja mmanya bumanya nti Palasio yakoze omulimu naye kasita walabise mu kusini that is the problem ekyasibya Nalyenskini okubye police kulabika mu kamera nze ababbi bansobera bali mu kuba mmotoka beerikodinga kiringo ne rekodinza Nalyenskini ng'akuba essimu onafu bannange tulina abasajja abamu abatubeera ku mingo baba basiru kyenjo kugamba nsi oba kibetaaga likodinga vidiyo nga Nalyenskini ayogera na poliisi ate mo bennyini mugitadde bamujjonkedde but mujjukire Palasio yaleeta poliisi we yakuba Nalyenskini empi ye yamuwa poliisi era bwe mpulira nga Palasio agamba bakubira poliisi ate nga beeyita ababanda mukwano gwe yazze n'otematema ennyumba wamukuba ogwasooka aliita poliisi wali otudde ekiddako teeka wali omanya ajja ku revenge nga you have to involve police as quick as possible omuntu aloweza mu kikebe kijja mulema okuteeka tetuleekaana tugezaako kwogera whereby Palasio Nalyenskini obuzibu bw'embalabyako you can't control your people saa zino omuyimbi omu ku bayimbi abasinga numbers Nalyenskini alina numbers ez'abavubuka Nalyenskini asinga Palasio namba z'abavubuka ojja nnyiiga nze simanyi naye nkubulira facts ogwasooka Nalyenskini Palasio yakuba tiktoker tiktoker alina obuyimba nga busatu akyeyiiya kyova yamukuba empi n'amusiba n'omusiba newakana agenda akimenda abantu n'abasiba this time akubye kibanda oba alumbye kibanda at the end of the day bireetu ng'ebyabadde eyakubiddwa Palasio ebintu byenonese bya Nalyenskini ebintu byononeddwa naye omusango gwa Palasio ogutunula Nalyenskini talina wabeerera ojjano yamupiningira mu mukuba Palasio taliiwo because is not in the camera anywhere but Palasio is somewhere bannange music industry twemejjoonoona abasajja bakyalwanira copyright mukyali mu ntalo z'ekivubuka at the end of the day someone is going to lose a life tunuulira embeera Palasio gye yataddewo Nalyenskini abakubanga yagguddewo obwo obwana bo babayaya abayaga ababatate babayaga byabadde ze ne baba amajjambi ya boy nti baalumbye ne bakubakwa buli kimu mu kamera nga beerikodinga ne bateeka ku TikTok bwe bamaze okuva ne bagenda live mu video okumala essaawa namba Nalyenskini akyasirise ye Palasio abadde alanti nze obuzibu ennaku Palasio buli mu Palasio tosobola kontrolinga anga nti ne oba oli clever omuntu nabako kyakwogerako onyiiga notandika vuma buvumi obusungu bwa Palasio si bwangu era Palasio kati otaddewo Kampala omuntu yenna naakera ku makyambu agaba Palasio kiki jja kuba olina ekibuli though tetumanyi oba Nalyenskini agenda kikwata lightly oba agenda kita oba tagenda kita but right move saa zino ompulira olugambo Nalyenskini yagambye akitadde
naye police nemugamba emisango gyaki gya state. I don't blame Alien Skin to call police because at the end of the day he's a family man. Bano bonna abali ku social media abapininga Alien Skin abasinga muli ba promoter abalala mwategeka n'abayiwa abalala mwali mumutegekedde abamukuba ne bigaana abalala mwenna namwe abali mu kujonkera Palaso mbusimanya mayanja babi mukwano mubadde mumanyi ba mayanja bibani temwetaaga ate kwongera kujjukiza ba mayanja mbusimanya ba mayanja biki kitegeera. At the end of the day wrong is wrong. Palaso ogenda maka g'omuntu wamenye etteeka kikisuuka oli mu trespass mode mwina kwesanga eba boboyi ni balwananga ne babebe kulu ne bamikwa ne bakubira bebe ne boli nyemotoka no simba no de wakaba kuta bakulinda kivulu kirala. You don't come to someone's house bibyayo chesono omwana gomita kalamaji ne mwogera kalamaji ngaba nanyi ne nyumba kata abayingira mu nyumba ngo muvubuka ine abavubuka kuba mulaba sirikale baterobira ne bakuba amasasi ne mufiramu abana abadde bagende abadde bazokwasa emmotoka watu oba Palaso bakushutingira mu nyumba ya Alien Skin ngoyambadde mask ne bakujjako mask ne bagamba mayanja. What would you say? Mandi gambi Alien Skin yatedde omuntu mu nyumba ye. But you came to his house, you trespassed, nojja ojonkere mukole bye mukola. At the end of the day, ekituufu kye kiriwa. Entalo zirina okukoma. Palaso okyalina obusungu bwa ssente bw'ekivulu losi ekivulu gye wakola wagikubya dda. Omuvubuka muyiwa mukuba empi akuti ekiwaliwo atakimanyi. Nina akuba ennaku zino mulalamu, he has the command, he has the numbers, tolina kyonza mugamba. Kitegeera. So at the end of the day tugezeko okuma harmony music industry ereme kwonooneka abantu mbadde abantu batanso taking a side ate bane muyimbe abayimbi abamu muyimbe gwe lwojja no bakulimba lw'omukulembeze muyimbe mwabasibye entalo mu bantu ojonkero no ovudde ko buli muntu omwogerako lwakuba bakuwanyo n'ayimba nnyo. Bro, Palaso ali talented. Palaso is so much talented. You can never say anything about it. Alien Skin is a hard worker. I think abantu bangi bali jealous about Alien Skin. Bangi nnyo. Kutandikira ku promoter obutategeereka simanya buno bu TV station buno obuntu bwenyine obumulyamu enkwe bwani byonna tubimanyi. But at the end of the day ensobi bansobi Palaso wakoze ensobi ogende Alien Skin. You can pay for that. Iyo ensobi nene era ne baali abo bajja kubuulira. Ensonga zigenze mu state ekitegeeza wakozi wamenye etteeka walumbidde wacyankalinze eddembe ly'omuntu eba mwalanidde mu music mweswame mwesange mukole bye mukola. Abo abantu abatambulira ku Alien Skin protection yagyetaaga because life ye eri mu danger okusinziira ku byazayitamu ne byakoze mu music industry. Music industry yogene mugimanye erimu eddogo erimu okwefuma abira ebya Tadiasi ekyambe kyamulya babebe kulu batambula n'abasajja abali Hamud because they know one day bajja kusanga ng'olyogwa oli bwa peke owulye kibayita okujjonkera. So sijja genda wala mbagala nnyo mbagala ddala Dubai Uganda oba ofunyemu kyotegedde yiga muba tolina kyotegedde kirungi kitegeera nakyo kirungi mubale abantu abafudde batupaaka babigi betabyo byakweyimba ntolotalo za kijega ba XX Tentation bafudde botunyo nani King Von bafudde. Palaso kino kya okukuba mu kivulu mu Mpere Festival kyakulaze mbo osobola otuukibwako basobola okukwata kasobola basobola okukwatako bwe bati kigeza so okutuukako ekyo beera ng'okimanyi. Alien Skin omusajja yakulaze mbo asobola okujja ewakaawo. So mwenna obulamu bwama buli mu ddenja kati naye Palaso olina okwekumirako eggaali. Musigadde abalenzi basatu. Omukulu ali mu ddwaliro atobana bulwadde. Oli wano oli wekka tomanyi kiddako. So nsijja kwogera bingi sijja sukawo wano nja bagamba Palaso was wrong abanyiiga munyiige. Nze sina bias oba Alien Skin azaakuba baani ze ngenda beerako no incident. Palaso akubye abantu bangi kuva ku Moze Radio banebe sisaagala bigendamu. Wrong is wrong. Palaso omusajja bwe yalumba eddwaliro twamugamba oli mukyamu. Nze sigenda kuda nonye side simanya bicho kyamu kiba kikyamu period. Baganye bagada mu 12 Uganda episode eddako mu gyekuumireko. We go so.